wakati ng'ensi yonna yeteekerateekera okwefumiitiriza ku lunaku lw'obulwadde bwa mukenenya olukuzibwa buli nga lumu Desemba. Wano mu Uganda, disitulikiti y'e Kalangala bye bimu ku bintu ebimanyiddwa ennyo ng'ebikyasinze okubeeramu abantu abawangaala n'akawuka kano, nga n'ebibala ebyasembayo okufulumizibwa ekitongole kya United AIDS Commission byalaga nti abantu 18 ku buli 100 mu disitulikiti y'e Kalangala be bawangaala n'akawuka kano, wakati nga tusemberedde okutuuka ku lunaku luno. Tugenyiwaddeko mu bitundu by'e Kalangala mu kaweefube gwe tuliko okuzuula lwaki obulwadde buno bukyasimbye amakanda mu disitulikiti y'e Kalangala, kyokka nga gavumenti ya Uganda saako n'ebibiina ebigabirizi by'obuyambi wamu n'ebitongole eby'obwannakyewa bikoze buli kisoboka okulaba nti bikendeeza ku nsaasaana y'akawuka. Nga tutuuse e Kalangala, twatuukako mu yafeesi ya myuka ssentebe wa disitulikiti eno, omukyala Nakawunga Leste yatutegeeza nga Kalangala bw'erina ebizinga 84 kyokka ng'ebizinga 64 byokka bye biwangaalirako abantu. Ono yatutegeeza ng'embeera y'abavubi gye bakoleramu ey'okugendanga mu mazzi okuvuba entakera erimu ebisoomooza bingi, anti bannaabwe olumu bagwa mu mazzi ne bafiirayo. N'ekirala, ababa basimattuse okulowooza nti okugenda mu mazzi okuvuba kuba kufa na kuwona, ne kireetera abavubi okulowooza nti obudde bwonna afa, olwo ne beenyigira mu bikolwa eby'obukaba entakera. Nze Nakawunga Leste, ndi Vice Chairperson Kalangala District Local Government, era nga nze Secretary wa Education ne Gender. Kakati ku nsonga gye muŋŋambye eya HIV mu Kalangala oba ne Greater Masaka, wano nga Kalangala tulina ebizinga 84 nsooka ebbaka pulani ya Kalangala. Okwo kwe kuli ebizinga 64 ebiriko abantu. Kakati ku bizinga ebyo tulinamu constituency 2, emu Kyamuswa eri eyo mu mazzi, Bujumba yeno gye tuliko bye tuyita mainland. Tulina amagombolola 4 era nze omwe akiikirako ago amagombolola, nkiikirira eggombola y'e Mazinga, esembayo n'amazzi g'e Tanzania. Kakati nze kyemmanyi ku HIV emyaka gye mmaze mu Kalangala since 1997 kiri bwe kiti. Kalangala working environment yaffe mbi, kale eri risky. Omusajja omuvubi wagenda okuvuba agenda n'omwenge, abamu banywa n'enjaaye. Kakati bw'atuuka eyo ejjengo liyinza okutabuka, ennyanja n'etabuka. Bw'etabuka munne ayinza okuyiika mu mazzi. Bwe bagenda okuvuba bagenda okufa n'okukola ki? N'okuwona. Era bw'osanga omuvubi teri yagendera mu ssaati nga gwe gy'oyambadde, kubanga akatimba kayinza okukwata mu peesa omwo. Bw'aba akasuulayo bw'ati n'ayitako n'akola ki? N'agwayo. Bambala zino zipole neck mu t-shirt ng'oyo ono gyakoze ki? Kakati bakolera mu bugubi. Kakati bw'atuuka eyo ng'ennyanja yamuwuubye, munne oluusi afudde, si kunaku nti bafa, naye ekyo kibali mu bwongo nti madde genda nakufa. Ate abamu bakola n'obusente bwabwe ne baba nabwo bagenda nabwo okuvuba, n'agamba okwesanyusa mponye okufa nga ggwe bwe weekulisa akabenje, yagamba ngenze wa mukazi. Ekyokubiri mu Kalangala tulina daily income naddala mu bavubi, era balinga ba boda kubanga olutuuka nga baanika percentage eyabwe nga bagibawa bakama baabwe, bamuwa 30% kwekyo kyabaleese. Kakati ate abeerawo n'obudde butono ne bwaba mufumbo, asula mu mazzi, bw'agenda tamanya mukyala we bye yeekola. Kakati bwadda olumala okwanika bwe buti bakomawo. Ate essaawa 9 aba alina okudda mu ki? Kakati awo akaseera ako kafuna alina kubeera n'abakazi n'okunywa n'okulya bintu bisatu. Alina okulya ekyenkya, alya ekyemisana, bwe yeegira nti yeebakemu awo abamu
abagenda n'abaki n'abakazi. Kakati olw'okuba nti luli ssente zaalingawo, abawala bafe aba universities eyo ku lukalu n'abakazi bannamwandu baki bwe yafiirwanga omuntu nga gye yeekweka eno mu bizinga ye batamumanyi. Kati n'ekyo weekiri. Kakati ebyo nga bye bisinze okuleeta nti HIV taggwaayo eno kiringa kiddukiro omuntu gye yeekweka n'atamumanyi. Ate abasajja beeno baatusobera. Bw'alaba omuntu omupya mu kitundu balabanga ki nga nti mwana oba muto oba kiki bonna, naye nga ajjukira eri avuddeyo nga nnamwandu, bavuddeyo nga bannamwandu batuuka kuno baba bawala baki bapya olwo abasajja ne babettanira. Era ne bwe kuba kugula mwenge buli ssente nga Kalangala ekyalimu nnyo ssente ez'abavubi, ng'abasajja 9 bayinza okusimba ku mukazi omu asinza ssente n'omwenge, naye ng'ate yeesanga yamutwala, naye ate bagenda okwesanga mu ssaawa 7 we gutuukira nga bamusooseeko batamidde ne bawunzika ng'ate omulala yamututte. Abeera wali ebbali abasoba bano bapiika mwenge ne bagumugulira amakuleti agamwenkana. Omusajja ava ekyabwe emukono ye katosi mu bizinga byeyo bw'awulira nti ebyennyanja bifa Kalangala ng'ajja. Olaba naye akawuka kazze nako bakabalira Kalangala olw'okuba ebyennyanja byasinganga okufa ebingi kubanga amazzi tuli mu makulu ag'e Tanzania. Ava eyo kati ate jjukira amaka taddayo, bw'atuuka eno ng'afuna bakyala baawa beeno olwo akawuka kali kuki yaleese ate neeno akasanzeeyo akawuka nga keeyongera. Ensonga lwaki tulina rate eyo eya 18% rate ya HIV kuba nti eri waggulu. Kakati tukoze tutya nga abakulembeze noza wendaga. Kyokka ye Dr. Lulume Bayega ng'ono mubaka wa paalamenti akiikirira Buyikwe South era ng'atuula ne ku kakiiko ka paalamenti akalondoola ebyobulamu. Ono naye yali agenyiwaddeko mu disitulikiti y'e Kalangala yatutegeeza nti nga embeera embi abatuuze b'e Kalangala gye bawangaaliramu omuli obwavu awamu n'enjala byebimu ku biviiriddeko akawuka kano okusaasaana ennyo mu batuuze b'e Kalangala. Okusooka tukizudde nti nno Ssese kyekimu ku bitundu ebisingamu okubeera n'abantu abalina akawuka ka siriimu, era waliwo puroguramu nyingi nnyo kati ezifaayo okulaba nga abantu babeera balamu. Ddala ekiseera kino waliwo eddagala. Ssese kizinga kivubi, abantu abasinga bajja naye ate oluvannyuma ne batambulamu ne bagenda awalala. N'olwekyo kiba kizibu abantu abo okubakolako rifaalo entuufu kati mugenze wano bwe muba munywera eddagala. Abantu abasinga obungi bwe bagenda ne puroguramu zino ezifa ne basigala n'akawuka. Ssese baavu, abantu baavu, era abantu tebafa na kawuka ka siriimu, bafa bwavu. Baba tebasobola kugenda okusobola okufuna eddagala lyabwe. Teba balina mmere yakulya. Omuntu okumira empeke ezo nga tolina kyakulya, omuntu agamba nti wakiriisa. Naye n'abalala babeera bagayaavu. Tuzudde nti wano abasawo be banoonya abalwadde ba siriimu okubawa empeke zaabwe, bo nga tebeefiiriddeeyo. Kuganga kikwata ku musawo okutuuka ku mulwadde. Ekyo nkyewuunyiza nnyo era mesegi yaffe eteeka okukyuka. Abantu nga bulamu babuvaamu bulekwe bakita nga kikakata ku musawo okunoonya omulwadde. Ekyo kyewuunyiza nnyo. N'ekyo twagala okubakalaatira obulamu bwammwe musobola okubeera abalamu, musobola okufuna eddagala ne mubeerawo. Abantu bangi nnyo abafunye eddagala ne babeerawo ne basobola okukola ne balabirira abaana baabwe, ne balabirira famire zaabwe, ne baagaagaza enfuna yaabwe. Abantu bateekwa okwefaako tusobole okubeera abalamu, tugende mu maaso so si kwegayalira. Twabiteekamu engatto ne tutuukako ku ddwaliro lya Ssese Medical Center ng'eno gye twasisinkanira omusawo Nakakaawa Sandra eyatutegeeza nti nga bwe kimanyiddwa nti omulimu omukulu e Kalangala buvubi. Abavubi
bwe bafuna ku ssente ng'enjogera bw'egamba nti baziya kivubi beeyambisa bakozese omukisa ogwo ogwani asinga ssente okuvuganya ku bakazi ab'enjawulo ekireetera akawuka ka siriimu okusaasaana mu bantu abangi mu disitulikiti y'e Kalangala. Nze Nakawa Sandra ndi musawo kulera ku SSEKAJJIGO Medical Center Kalangala. Kati ensonga lwaki siriimu akyalemedde ebizinga by'e Kalangala, nze ndowooza singa nnyo evidence naye e Kalangala mu bizinga waliwo omulimu ogusinga okutambula e Kalangala, omulimu ogwo gwa buvubi. Kati kino nkyogera kuba kyensinga okulabako, kyensinga owulira. Kati kubanze nakolako ku mwalo, nakolerako ku mwalo ogwo, naye abalunnyanja abavubi tebeekuya ssente. Kati ajja nakuba ssente z'emmaaso, awo naawe n'osangibwa ng'oli kayaasi. Kati abaana abawala nga ffe abato emyaka gino egyo tuba twagala nnyo ssente, tubaawo byoyagala bingi oluusi nga n'omusaala gwo tegubimala. Kati omuvubi ono wajja nakuba ssente amanyi ngenda kuvuba n'enkya nja kuddayo, asobola zonna zaafunye asobola ozikuba mu maaso n'azikuba nga tasaliddwa. Kati bwe buzibu obwo nti abaana ku myalo abavubi abo bakoze kyamaanyi nnyo mu kutambuza akawuka ka siriimu. Kuba ate era tebafa, engeri nabo gye batafaayo nnyo ku bulamu bwabwe, bo balya ssente zaabwe kivubi. Era mpulira bagamba okulya ssente ekivubi ye tebimusala, alya buli ssente z'akoze nja kuddayo. Kati siriimu mungi nnyo era mu bavubi. Kati ate wajja n'akwana buli omu omuwala atuuse. Wanze nali nakatuuka bwe nti ne batandikirawo okujja, naye ekyanyamba nti batono nnyo abalina, osanga omuntu alina omutima gwe ng'agamba nze kyenfuna oba kitono kimmala, naye osanga abawala nga bwe banaamukuba ezo ssente mu maaso ajja kukola ki? Ajja kugenda bugenzi. Kati eyo nayo nsonga. Olina ensonga endala nti muno mujjamu nnyo abadigize. Kati abadigize abo bajja nnyo, ebisa ebisinga bajja nnyo zikkapo abazze okwekebeza bo bajja. Era wotunulira mu mwaka olaba nga abantu bakola ki? Bajja. Naye ate si kyangu kufuna ki? Positive cases muno mu private ki? Clinics. Kubanga abantu abasinga bajja muno baba bamanyi sitasi zaabwe. Agenda wali najja ng'amanyi ki? Amanyi sitasi ye nagamba tugende twekebere biki. Era omuntu okugaana tugambe nze najja nagamba musawo biki nkwagala biki tugende twekebere. We naaba seekakasa sijja kukkiriza kukola ki? Naye abo bokka abakkiriza n'omuwala ng'akkiriza nti tugende abamanyi ki? Ensonga lwaki tulwawo okufuna positive ki? Cases wano. Naye gavumenti eri eyo gye basobola ofuna, kubanga ate bo babakwata nnyo. Kuba kati bateekawo gundi nti omukyala w'olubuto agenze continental first time balina okujjako okiteeka nga tebannaba kukola ki? Kukebera. Kati awo kyangu nnyo kubanga oba weyagadde oba toyagadde, then eyo basobola kyangu nnyo okufuna okulaba gundi HIV. Naye ate era n'abamu kyenkakasa bakola ki? Tebali interested nnyo. Ono era yatutegeezezza ng'abantu b'omu bizinga by'e Kalangala bwe balina obulagajjavu ennyo nga tebeefiirayo kugenda mu malwaliro kwekebeza. N'abo abazuuliddwamu akawuka tebafaayo kugenda mu malwaliro kukimayo ddagala, nga n'olumu abasawo ate be banoonya abalwadde okubawa eddagala.
myaka kuba abantu abakulu bano si bingi ebibamalamu balabalaba ddala kati omuvubuka emyaka gino teens awo early teens ne 20s kati nze nga gyendimu webanga si katonda nnyo kubanga olinamu entiisa obeera buli kamu akazi obeera buli kamu oba excited buli kimu oyagala kudigida oyagala kukyakala oyagala kola kijeje emyaka eyo kategori nze nga nze mu kumanya kwange ensuubira mwesingire okuspreadinga. Okusinziira ku bibalo biraga nti akawuka kasinga mu bavubuka wakati w'emyaka 14 n'emyaka 23. Ono awadde abavubuka amagezi okusingira ddala abaana abawala okubeera abagumiikiriza n'obutatwalibwa mbeera ya nsi eno. Kyensaba abaana abawala tubeere twekuume. Woba Mukama akuyambye mbuzadde otakuzadde na siriimu, twekuume ate n'ekirala protection. Kati ennaku zino siddi obwo obukondo mu bupiira gye buli omuntu newaba omuntu nga tugambe omuntu azze mukoze ki akwanye ebishawo mangu biki mwagala kwegatta nga tonaba mukebeza gezaako wakiri omugambe letters ki protect oshegede nti ebyokwekebeza ate bijja tulwisa biki wakiri bukondo mubagezaako busaasanyira ebiseera ebisinga ne mu clinics tuzitunda. Government weba ekuswaza genda ku clinic okole ki ogigule genda eyo gye batera obuteeka eyo okole ki wakiri you protect yourself kuba tomanyi status. Ate waliwo neki kati incidences era ezigwawo mpise ekufumise gezaako okugenda dduka for medical assistance kubanga kati malwaliro tulina eddagala lye bayita PEP. Woba ofumitiddwa empiso tomanyi, woba ofunye any contact bakutte omuntu adduse tetumanyi status ye, kola ki genda obagambe ekikoze eki, be open obagambe kino kikoze eki kintuuseeko bakuyambe bakuwe PEP. Kigwayo post exposure prophylaxis nti you are exposed naye tetumanyi n'omuntu bwewegase naye tumanyi adduse status ye tugimanyi. For safety kusaidiyo okola ki nira PEP bajja kukumukuwa mu gavumenti gyali. Ate ye Ssenkabirwa Kasimu ng'ono y'omu ku balambuza abalambuzi mu bizinga by'e Kalangala okusaasaana kw'akawuka akutadde ku muwendo gw'abakyala abatono abawangaalira ku bizinga by'e Kalangala ekireeta omukyalo omu okukozesebwa abaami abangi n'ekiddirira kuba kusaasaana kw'akawuka mu bantu. Tulaba nti ebitundu bya Uganda bibaddewo city suburbs, cities, townships, naye era tulina entandikwa nti twatandikira Rakai district era nga twatandikira ku mazzi mwalo Kasensero bayibeni yali tennakutuwamu ekyali Rakai district. Kakati bw'otunuulira Kasensero ne Kalangala kubanga bali mu the same life kubanga all fishing communities are very extravagant nti sente baba bazirina babeerawo mu daily income. Kati mu kyo ewali olugero lw'ekiganda olugamba nti sente bazirya kivugi. Kati sente bazirya kivugi that extravagance wejjira nti bwe bazivuba tebatwala mu mabanka oba tebatwalanga sente mu mabanka wabula bo ezaabwe okukozesa kubanga amanyi n'enkya agenda kusuulayo obutimba check his catches that moment atunde era afune
kubanga fish by then was still rampant than now. Cutting a mature, and it was a serious business around. In Butali, and the Ugandan market, cutting a neighborati, our food. Nenga lwaki babane sente kubanga tebaziterekanga ziba za pengero ekizwavaganse comes into ekituuka kunywa beer they will buy it in competition tebajja kuddaali nti onanywa ono wananywa bwati nanywa ng'alaba bali ate baguze great naye afiiringa nti bano bansinga batya ono wanaaba akwana omukazi ajja gamba ono amuntwalako atya kati ate n'okitunuulira nti fishing communities wherever they are. As fishing as an activity is more entertained by males. Basajja lwaki sajja kati abakyala baba batono in fishing kati whereby babeera abatono males feel much sexual desires than females kati mukyo olaba nti abakyala babeera abatono kati abaami babeera competition abakyala babeera competition y'abantu ani amututta ani amututta kati mukyo sexual related diseases nga twogera ne ku HIV/AIDS n'olaba nti awo yatuukira okusaasaana ennyo omuvubi ebwene alina amaato amangi omugagga ow'eno e Kalangala naye Kasensero baba bamumanyi era naye agendayo ne abweri nabano baba bamumanyi kati mukyo bakozesanga eddoboozi ery'essente era omwo mwe mwava HIV/AIDS okusaasaana nti bakompiutinga ku lw'abakyala batono kati gwe balabyemu wa brown oba omuki oba omulungi niwesanga nti ekyo kyokka kijja kuimpressinga others mene tubyona ati line up omuntu oyo HIV bwatagezitandika periodically nga tannasensera Kampala nti suburbs olaba nti ate mubizinga aba atandise kubanga bali kuki odda mu Kampala suburbs and what otunula nti ate abakyala bangi singa ki abaami kati ate nga sometimes abaami depending on the income status oba levels kwe kunaava okugenda okwagala abakyala ate ng'eno bo bano abaami be bangi ate money saturation in the area is high kati mukyogenda olaba nti bano bo baba lightly nnyo okubeera nga bayoninga for these ladies bali essanyu lyabwe first priority to fishers alcoholic stuff kati ekirala ekiddirira kiki bakyala obulwadde obuli mu kitundu buli mu Uganda tetujja buba nti buno obulwadde bwa kizinga tewali obulwadde bwa Kalangala disitulikiti era tujja kutunuulira endwadde za bika bibiri tujja kutunuulira HIV/AIDS tutunuulire ne malaria typhoid mu island is not rampant at all tali koma ani tali koma trachoma malnutrition diseases all these tebirabika naye era tujja kutunuulira national wide tulina HIV and malaria obulwadde obulagako nti omuntu alwala n'atuuka okufa nga tafunye keya oba nga teyeefuddeeko zakirakitasi segeti ninafiiramu lwaki abantu bano batuuka okulwala ne bafa abamu bajja kubizinga nga tebalina era yajja kuvubira mwami Peter n'ayawukana ne mwami Peter n'atandika okuvubira mwami John n'afuna wali akabaawo maasula tetubanga wadde his uncle his aunt oba waani oba wani n'osanga n'omukyala yajja akola mu bbaala ewa Jennifer n'ava mu bbaala ewa Jennifer ne balemagana n'agenda akola ewa Safiina mu kawoteeri Geoffrey n'amugyawo n'amukwana nga talina wadde relative n'omukuli talina kiki kati n'atuuka okuba nti mulwadde mu nnyumba mu kayumba ke naye olw'okuba bano bonna nowana buli omu yajja kweyi n'atafuna medical care n'atafuna any helping hand at all abo nabo ne babeera bwe bali ate kyekimu ne HIV/AIDS era naye amufunye
naye olw'okuba talina buli kozesebwa naki nadda mu nju ye n'afuna selesiti n'asigalamu obulwadde ne bukola ki kubanga HIV/AIDS obulwadde tebuluma nti bulumirawo nti naye buli lwoteefa okufuna medical care bwe bukuwikendinga n'okola ki kati wafunamu zino for example like rough skins naatya okufuluma ebweru okulabika mu banne naatya okuassociatinga with others daba wasigalawo naamulamu ate n'abeera ng'atya n'okudda ewaabwe banandaba batya kati kotegense n'abeera n'atuuka okufiira kubanga bano banne bafuna mwali omulwadde naye no one is going to support her. No one is going to nurse her. No one is going to take care of her. Wabula ekuli mwali banabukuluma enough. Enough. Results out of that. Ku lukomo lw'essimu ate y'omubaka akiikirira Kyamuswa County mu Parliament Honorable Kabusu Moses okusaasaana kw'obulwadde yabutadde ku mbeera ya kitundu nga bwe kiri ekizibu ku lukomo lw'essimu ate y'omubaka ku lukomo lw'essimu ate omubaka akiikirira Kyamuswa County mu Parliament Honorable Kabusu Moses okusaasaana kw'obulwadde yabutadde ku mbeera y'ekitundu nga bwe kiri ekizibu okutuukamu eri ebibiina by'obwannakyewa wamu n'ebibiina ebigabirizi by'obuyambi nga kino kireetedde abantu b'omu bizinga bino okubeera emabega w'okumanya okw'amawulire agakwata ku bulwadde bwa mukenenya. ABDU KUTEESA Musisi, MUSISI TV.